Mabega kaawo Jenny namukasa mu mulungi ennyo Fangoni Freddy Onanga Nupu Freddy Enanga wati ndio msajja wa Fangoni kakati Nupu Enanga wa Fango wa Alien wa Nupu Navayo nagamba natuwanga uliye ga kamiri gesagala kolachi kuddamu ne bamuwe ennaku 5 either nga yetonze ate nga agenda sasula ne miliyoni 10 wagenda zijjawa kuba okwetonda ko yakumaze naye tulina mukwano gwe nnyo waneeno ate ne munywanyiwe gwe atandikiraawo era katandikira eno ensonga za mukwano gwe namukasa yetonze namukasa namwinako obuzibu yanneetondera kati kakyali kange nawe yakwetondera yandi nze ni mafia nalingera mukuba byange bya ddala kati ate nga koze yali bifu yaffe waliwo bifu yaliwo nze ne Zubeda n'abasabula teyatusabula yasalina bwe yatusanga n'atuvimbayo ebyekisiru andi kati gwe totegedde kyembadde ntegeeza kiringa kugamba mbu nnoomye nolowooza okunooma gwe okukuli mu mutwe yatuvimba kalinafe obulamu bwaffe ayagala tubuyingire insight tubukunnyonnyole lwekyoba omanya nze namukasa emboozi ye byonna bye yakola ne byali mukola kati byonna bituufu byonna byeyogera ne byali mu kwetonda byonna bituufu tyali mu kwetonda oba AI anti soosi n'amala n'atugamba mu vidiyo gye yabadde yeetonda nti soosi nkyamu si bituufu okugamba nti byonna bituufu mba nnimbye kati kambuze soosi zino wali owisiddwako soosi nze mwenyini nange ndi soosi ya muntu kati olumulaawo olimba ate nnimba ki namukasa soosi ya mulimbi byonna bituufu byonna bya namukasa bituufu namukasa omuti ekirabika bwe mumumbuuzeeko anize byange bya lo kusanga mu kamera n'entuula egamba kiggwa kati oba nedda gwe guno mwaka ndi mulalamu namukasa akasente ke bamugambye asasule byonna bituufu ogenda mumusonderako byonna bituufu namukasa kiki byonna bituufu ariko omutya timu ku National Theatre sokole kati waabwe kati yafuuse waabwe tokyasobola mwogerako ofuuse byonna bituufu kuzonna mukasitava ku National Theatre yategedde amasannyalaze ge gasibuka mu media abeera ku mimi abulako kimu kati kwata shaliya kati tobeera ng'obadde osobola okutambula wekka ate nodda mu nkwawa z'omuntu nze mulaba ajjirira naye nga twali tuli awo kumakya ate yalimba nolimba okumanya yalimba kozi nze ndaba nnyo sitasi ya bigi saawa zaali 10 nga twakamala okusala tahajjudi ekiro ku saawa 9 zaali 10 n'eddakiika eziyiseemu maze okusala bulungi tahajjudi ngenda okukwata ku simu nga bigi apostinze Saturday morning news biki saawa 10 n'eddakiika nga 4:05 namukasa ateekayo live ye saawa zaali 11 ng'agamba bamukubidde ne bamuwa soose omukulu bamukutte balwanyanya Juliet zaawedde ng'agamba gaakagwawo kati yagalina yekka naye ng'ate ffe twalabye edda vidiyo ya Kamiliyoni ng'ali mu ambulance ogenda kujjirira yagamba just clarifying yali tayogera ku incident eriwo just yanyigamu kyaliwo okutuuka ku incident wulira andi nkuddiramu yagamba yakubye essaawa zino kyalimu kasitanti kajjeeyo vidiyo ya namukasa yali egamba owulira kumaca ng'agamba mbagamba ki mulowooza omuyimbi w'eggwanga tali mu kkomera after that Kamiliyoni we yavaayo
abantu navayo ne bagamba mulwadde biki naddamu n'akola post endala ku TikTok n'agamba after kumala kubyogerako kati yalwadde oba okitegeera nze mba following omuntu sani ate n'atugamba mbu ye era abantu they keep on asking hanga bamugamba ng'agamba nze nagajje ku source namugamba naye first make research n'agamba nsooka kukola research n'addamu n'atukolera ka video era akalala n'agamba ng'olwo Chameleone amaze okukola video n'agamba abuwandika bu caption wansi mu ka video nga maze okwepostinga n'agamba temunnaba kati omulwadde ali ku kitanda omanya engeri gye yeeyogezaamu naye nga nze kino kyonkyogera nga it's not only Namukasa yenna ffe nga ffe bannamawulire ola Kacumbaali abantu balina famire zaabwe yadde eddadde oyo alina omwana yakimanyi nti omuzadde tasobya yes but abantu balina famire zaabwe omwana asobola okujja eno nga ye akulaga ddadde yamuvuma naye ngeri ye kitaawe okitegeera kati gwe okuvayo n'oyogera ebintu because even we were very shocked ogamba nti Juliet apostinga every after kyangamba nti buli ssaawa nsobola okulaga snap ye nedda yepostinga buli kyaba akola at that moment n'aba ava mu nnyumba n'aba agenda buli wamu yepostinga Juliet era buli muntu yagamba nga tunabako ku snap ye ngalaga nti ki because yakola ne kolo lwagamba nti lwebalwana nkujjira sane if we have source yaliko ku live yes tulina source ya Snapchat nze yange sina source ya muntu but tulina Snapchat wano gundi ya postinga nedda tetugenda kubeera na social media ya muntu cause we fake life osegira what if I post akapiki chaka ku Snapchat nga kalaga kulwa kuna sawa ezo zenyini nyini ndi ku kitanda nga nake kuba gundi ewedde osegira wala kati nzaga mabulire okujjako omuntu kalo following Juliet kyalina kino nabo bakyusizza enviiri tuziraba tetugamala nti kya source sani tetwogerako kino omuntu gwagamba nti gwe yakuba kyekimu ye muntu yomu gwe yavaayo n'agamba nti bamubanja miliyoni kamiliyoni bamubanja ssente mu ng'avaayo clarifying ebya blaka byeyayogera gyokera nnyo Chameleone story twagikolako nze Kagatto ne Zubeda netutuka story netusukako nga tutegedde amazima nammwe sosi yabali netuga fe sosi yaffe tesobola tulimba twamanya mazima osegeera fe guno mwaka tutya okuswala amazima mwali mugamanyi ne mwogera okulimba kibi kavubuka gona omuntu okulinga oba vivi nkunyonyonyola kale byogere bye mbadde ngenda okwogera mbadde nkugamba ne tulabaga tujja fiira mu sitole omanyi kye bayita ofiira wakati waliwo abantu abafiira wakati mu sitole ya Alien ne Palaso ne bafa abantu abaali balinze ekigenda mu maaso ekiddako Alien n'akola live nga ali akoze pate ewaka okitegedde kati waliwo abafiirawo nga bagamba nedda bannaye nawe wandirumbye tewandikose kintu okitegedde kati naffe twagenda olaba tujja fiira mu sitole eyo wakati nga nakwata peva oli namulaga nti nzize kubongako twamanya sitole eyo era kwezo omwagala kwezi Robinson Kamili kwezi naawe kakati kambuze Namukasa omwamagezi eyo sitole sigirimu bwaba Namukasa ali mu sitole endala ajja mwogerako neka sitole ya kwezo sigirimu bale nagyesomye ogenda muzanira ku ssente ezaki ziba mubanja namutumye mukwano ananga alinde bintu byayogedde nga bituuziza mu kabasa tansondera mamba bwe gamba ndi mukwano gwe mbagadde gamba netisa bizibu bye ne sosi muzimanyiiko ezaamuwa kwezo simuteesaako kati so kyekyo leero tusabira nnyo Kamili atereere yawedde katugambe operation yawedde bamulongosezza ne lwe baali bagenda omulongosa we bati mwamanya sosi yabawa kati kagale katugambe Joshua mmanyi Yoshi kasokiraba Yoshi kisimumanya ate mwabalina sosi ate twagala kwogera ku bantu yakwanalako ka video nga mudusa mu ambulance era yakuba n'essimu kati ani yawonna ng'atuwabula ku sitole taffe gye twakola nalugamba naye temufagira bamba keeping updated kale basebo ne banja bembeera bwetyo bweri
Mirikwezi oli musajja waffe tukusabira okomewo e Uganda buli kimu nga kitambula bulungi nnyo. Baleesa balemera kudda. Kamiri akoze nnyo yeetaga emyaka nga 10 ng'awummudde. Nze Kagaba ekintu kimuze olaba neebukya ku makya bebekulu ninakola kale n'agendako naye ebweru abasajja abo bakoze otasobola wummulirawo kale osobola owummulira wali competition era ofuna ekinyegenyege bebekulu kyenga n'abadde mu luwummula bayite ne rasita abadde mulwadde-lwaddemu awummuddemu kati yakomye rasita endwala ye nungi nedda endwala ye nungi kyeŋŋamba sigamye rasita bamulongoosa owa ekikina leka mmalayo rasita endwala ye nungi alina omukyala amulabirira its difficult n'omusanga mumawulire n'ogamba nti mulwadde talina musajja wattu talina bantu naye muleke ettema kigambo sigambye mukyala we ngambye amulabirira sibiriimu nange ekyo sibiriimu nange sibiriimu kaddekeyo yateekayo buli kaseera ku sinaaku yateekayo vidiyo ya Kamiliyoni nga benywegera ng'amulabirira kati kale kyolenge ewalemye okwogera kannange byebyo katugende ku sitole endala tuli kweve chicken and coffee wane Makindye opposite calendar twagala okuba tubagamba ffeffekka abalina ebyokulya ebiri ku mutindo enkoko masavu ate mwettanire nnyo pizza buy one get one oseged okutula we wali boyagala akafo by the way Valentine twadesigninga wano wagulugalyo space omwana proposingira munne ekitali mu bifo birala twakirina wano wokka nenga gotula buno tuzoba propose nti tewaliiwo nandigwadde akaweta ndi musajja muno nti munne abadde onnumirirwa nkawaani abakazi babuze tukunoonyeze tebaaliwo singa waliwo nandika kuwadde ate zonabanga omukazi ate ze bwenkwagala kiba kito batofusa mukazi bamma basewo ne bannyabo anko katukole bwe tuti bannange ate tukomewo